oba tukirize mission abavubuka bira on mission nekyo tebakitegedde tuli kuki ku mission nze waliwo ebintu ebisomoza Bishop Senfuma mumujukiro yalokoka musajja mukulu ng'ate ensi yali yamutawaanya dda n'afa ku myaka mitono nnyo bwe balokuweerezaawe buli mu myaka mitono naye bwakola impact. Ani atamanyi Bishop nakati ogenda n'okebera ku peegi ze enjiri ekyayogera abantu bagasinga akyali mulamu naye era alinga omulamu. Mukama yeebazibwe mu bbanga ettono omusajja yalokoka ng'akuze n'akwata omulembe n'abulira enjiri n'asomesa abantu ekigambo ekiki ekiramu n'agenda nakati buli omu amanyi Bishop. Naye kambuuze nga kirina kiswaza ffe abagulidde mu kyaki ng'okulidde mu ki tewalakoka bukulu walakoka oli mwana muki naye nga tolina kyogasiza kanisa babakusaasirako kimu nakamatte babyandisa obwagambe bwana bwe bonna oba tunaabuyamba tutya kubanga bwoba togasizza batandika n'okwebuuza ebanayamba famire yo olesa amabanja amanagi olina ebizibu bingi ofudde nno n'obulwadde bwofudde nabwo tebutegeerekeka mbu baakuloze ng'ebintu bwe bityo gamba nti ali Yesu nyamba mume kuma mwebasaba ne bageba ebintu bye bwegomba ebimu ebyagala okujja mu kyaki bibulako ebbanga ttono bituukeko. Abamu kati kanzire ku bintu ebiri physical abamu oyagala nakuva mu ssomero kubanga waliwo akabooda akakukwana akakuwaayo mutwalo kasajja kabooda sina kalokole ababooda sibavumira naye kyengamba kasajja kabooda sina kati kakukwana kagenda kujja ne mu ssomero kubanga akakugulira pizza ate kantwalirako nabwereere ku ssomero wewe tekanyendo nakekakwagaza wonomala okufuna olubuto oyabudala kyajja okukola ajja kugamba fewo fe tutuzaala fewo fe tutuzaala ku myaka gino olyoka obonebone ozadde wabadde akutekamu ssente osome ofuuke ensonga afiirwe tufiirwe omusajja wa Katonda w'amaanyi eyasoma omanyi ate ebyo nabyo byanjawulo ajjudde omwoyo yakola ki yasoma namatayi Mukama nyamba ngume kati kkiriza oli akawunga tekatta naffe twakalya naye ebiseera bituuka nga tokyakalya banange ebiseera bituuka sayimo nga tokyalya kawunga esikubeewanirako kati nkalya nkayoyeza Katonda akuyamba ogume waliwo lwojja okutuuka nga bwoba oyagala enkoko ogisobola eno nga bebanziramu ate baddamu kola ngambye waliwo wajja okutuuka nga bwoyagala KFC nga weetwalayo n'otunda n'olya KFC n'odda ewaka ng'osinza Mukama naye kiruma okubeeranga mu biro bye bandibaddemu nga weeyagala ng'ate oli mu nnaku wejjusa esinga nnamanya obeerawo okoona mimiro bw'olaba bange be walinga osama nabo nga bali bulungi era abo bayaaye bafere otandika obayita abafere naye nga si bati gwe just wakozesa mu byebiro byo baliwo abagaa ti ngenda kukozesa ebiro byange bulungi ngenda guma ensonga gyendikawe gamba guma okimanyi kino Yoswa bakimugamba mu ssula esooka yali muvubuka muto aweereza Musa ebbanga bino byonna byetwogerako byenkana bye bimu aweereza Musa ebbanga abadde mugumiikiriza abadde ne Musa kati afudde Katonda najjajja linagamba Musa afudde kati gwotwala omulembe muki namba naye kino kiwulire guma omwoyo ddamu amaki buli muntu yenna anaawangula muguno omulembe guma omwoyo nga temumanyi bwetutuuka waggulwe n'abasajja bakwana abasajja bannaabwe tulina abantu bali mu church their gaze ajja n'ayagala ateeke mu muntu shente amusuule abalala bakazi bali mu church baegenti ba Setaani ajja nga bukuba kuteekamu sente akola ki kubanga alina gwalaba ayimuka alina gwalaba agenda okufuuka emunyenye y'omulembe nina mukwano bange mutusinza naye olyamuga nti nyeraku emmotoka Nuuwa wulira no n'emmotoka gyamuwa tekyalinako eri Nuuwa Road Model anga maze kuwa Nuuwa njagala ekintu kimusinziza bulungi njagala ekintu kimukuzaala mungi ate nogwagamba ebyo musajja mufumbo
naye amugamba ekyo nekyo takifaako. Kati abo nno nina okuguma. Sente bazireeta, bazireeta ku bigere bya mutume, naye nga yalina kyabala. Gamba nti ayi Mukama nyamba ngume. Mwe, nze kansabe. Nyamba ngume. Okukuguma si kwangu. Gwebuuza Yusufu. Era wali wansikalike tusomye. Eneyo Luganda egambye mbu weewale. Eyo Luzungu egamba flee. Waliwo ebitebula wabirabo olina kuteekako misimu. Yusufu yagamba oba ekyambalo kisigala kati koleki